bakwatibwa ennaku 3 emabega era ne batwalibwa ku CPS ne tugendayo ne twogerezeganya ne poliisi nebawa bondi. Bakomyewo olwalero ng'aba Uganda abagondera amateeka nga bakomyewo ku reportinga ku poliisi mu normal procedure, naye ate poliisi nebeefuulira nebayingiza mu kaduukulu. Tulaba nti twandisabye nti omuwabi wa gavumenti addamu leero, naye kkooti neega nti kaali nti tasobola kuddamu, alina omukisa, kkooti ssemateeka emuwa omukisa oba alina eddembe okuba nti addamu. Kale omulamuzi n'asaba nti omusango gwongezebweyo okutuuka ku bbalaza Ssaabawabi wa gavumenti lwanajja okuddamu ku ebyo bye twogedde, kkooti okulaba nti oba abantu bano bayimbulwa kakalu kaayo oba nedda. Mu ngeri emu oba endala ng'abalooya bavunaanwa tulina essuubi kubanga abantu emisango bagyegaanye ate baga nti gwe kutannakka mu vi aba alina eddembe ly'okusigala ng'alya buki obutaala okutuusa nga gumuse mu vi. So ekyo tukiraze kkooti.